abayimbi bangi nnyo baagadde okunkozesa okundi ebisiyaga endwa emikono zijje mu kifuba kyange gimpeeweeta naye endwa mpeeweeta ng'abalengo endwa akwata kabina kange bannayo oyina ebbina eddene okakasa oyina ebbina eddene ebuga nze wenakoola Mukama Yesu yampulira bwe nayita erinnya lye nga nnumwa yampitaba yawulira eddoboozi lyange nga likabira wala mu buziba bwe nakoola Mukama koolo yampulira tugende bwe nakoola Mukama yampulira nayita erinnya lye nga nnumwa teyanziruka yawulira eddoboozi lyange nga likabira wala mu buziba bwe nakoola Mukama koolo yampulira enensi yadde tugirimu bulungi tujagala kubanga nnungi nnyo naye bitunyiga emitima bingi ensi eno tujagala nnungi naye bitunyiga emitima ebitumenya mitima bituleetera obulumi bingi waliwo ensi lwekwata emwavu muno bwatyo no pasita bwe yagamba n'akuyita omwavu oli n'agamba nti weewaawo dabongo nze ndi mwavu naye ate gonsuseeko bambi oli mwavu bambiraba omutwe bambiraba empalaata ku myaka emito enviri zikutuse kwemu alive ke tuli oba ku mitandikira bongo live kwe tuli bwe tubireeta wano tubitematema bannaffe ensibe yamma amaloboozi babiraba sinakinawo ne batweyuna ffe kye tweyama kyekino buli kanaku tufukamira nitusaba Mukama atukwatireko omuzindaalo guno agukozese ng'ekisa era agukozese nga emmanduso y'eddembe eri bannaffe amanya bampita Rima Sam oba metanikura bongo bingi ebitwewunyisa bingi ebiri mu church buli wamu tujja kukwatawo betukwatako ko wanu no nitukwatawo kubanga obwetaavu bungi naye waggulu wa byonna tugenda kubuulira enjiri y'eddembe ey'okwagala era tugenda kuweesa Katonda waffe ekitiibwa ebisiyaga bifuuse ebisiyaga mu church babyogerako abamu babitwala for granted aba ne bagamba nti nedda muwayiriza abasumba baffe abalala ne bagamba nti nedda tekiriiyo ebiseera ebisinga kyangu nnyo okukiwakanya singa kiba tinatuuka mu njuuyo naye tetulinda kabi kutuuka mu nju zaffe tukatangire bannaffe ababyogera tubawe obudde bwabyogera muwa obudde leka kumuvuvuba leka nedda muwa obudde byayogera bituufu gyebiri mwana wa Katonda atuneeyanjula wankubidde essimu nombuulira byoyitamu oluvannyuma lw'okukola puroguramu emu kuno n'ogamba mbiiseemu byonna nange mbadde nsaba njogere mukawayiro ke kamu sooka weeyanjule abalabi baffe mwenna abatulaba amannya yenze kukkiriza Yusufu ndi musajja mulokole ku lw'ekisa kya Katonda weewaawo Yusufu wali musiraamu sibeera nko musajja musiraamu nkuze ndi mulokole naye simanyi nange lwaki bantuma Yusufu lesebo kanange nakubidde essimu mbadde nkufolowinga ng'okola emboozi z'abantu bangi oyambye ku baana oyambye ku bantu abakulu adde balina okunyigirizibwa naye nga nina ennaku yange
kyenvudde ndirunakubidde essimu yo taata nga bwe nakunyonyodde ebintu byonna era neero ngenda kuddamu bikunnyonnyole. Ennaku ennuma siina buyambi, ndi musajja muyimbi naye abantu bandidde ssente zange, studio nnyingi ze ngenzeemu okukola ennyimba ne bandya ssente zange. Abayimbi bangi nnyo baagadde okunkozesa okundya ebisiyaga, kwegamba amaziga ge nina mangi nga neyandeeta mu Kampala yansuulawo. Kwegamba ennaku nnyingi nnyo kyenvudde nzirukira gy'oli muganda wange. Onnyambe n'abalabe baffe abalaba pulogulaamu eno bankwatizeeko tulabe nga Katonda ansumulula. Ndi musajja muyimbi. Nina akayimba kange bakayita mulindeko. Mulindeko Yesu anatera okukola ebyo byoyitamu owange anatera okukola. Lindako Yesu anatera okukola ebyo byoyitamu abiraba anatera okukola. Tetuganya amaziga gabadde mangi nnyo, bogedde bingi nnyo ebinyiga emitima, naye tobivaamu tobikowa munnange, kuba yatusuubiza nti talikuleka ggwe. Amaziga gagalaba ennaku yagiraba, lindako Yesu anatera okukola. Lekerawo okukaaba, lekerawo okusinda, oweddemu amaanyi tolina kuyamba. Otunule eno n'eri buli omu akuboola, landiro lyakubanja omwana bamugobye. Kakkana guma omwoyo, Mukama ali wamu naawe. Yubu yabonaabona nnyo okusinga ku ggwe. Mukama asobolera ddala. Kali bwe kati omuganda Lindako Yesu anatera okukola. Nyimbira mukakala. Akayimba akalala ke nnina bakayita Ebeneza. Nzijukira lwe twabonaabona, nzijukira lwe twasula enjala, bannange nzijukira bwe twali abaavu, abaanaku tetwalina ayamba, bwe twasomanga nga ffe be bagoba, bwe twayimbanga nga ffe be baŋoola, sitaani n'atujoga n'atulimbalimba. Ebeneza Mukama yayambye, Ebeneza Mukama gy'atujje, yeye Ebeneza Mukama byatuyisizaamu sirerabira. Jukira luli mama, bwe twali mu nvuba nga sitaani yeefugafuga obulamu bwaffe nanana. Jukira luli mama, ejjali emikwano lwe gyagenda, olw'okuba nti ffe tetulina lugendo, twasoberwa twanyolwa. Yesu nagumyagumya emitima gyaffe, tugenda mu maaso tetudda mabega. Yesu ye driver waffe, nawe jukira luli na luli. Oyima Ebeneza. Waliwo paati egamba jukira luli mama, lwe twali abaavu nga n'omwavu agamba nti abaavu baabo. Jukira luli mama, ejjali emikwano lwe gyagenda, olw'okuba nti ffe tetulina lugendo, twasoberwa twanyolwa. Yesu nagumyagumya emitima gyaffe, tugenda mu maaso tetudda mabega.
ye driver waffe nawe jukira luli na luli oyimbe Ebeneza mukama ye musumba wange setage nga anwanire ntalo okukakana nze nenzigwangula bizibu bibadde bingi amaziga gabadde mangi nnyo nalinze simanyi nti ndiba kino kyendi Ebeneza lwe luyimba nnyimba ebizibu nsamba atujja kuzirola abatufudde ba heroes ayamaguno ntasina mawino w'omukwano nze sirimba leka nyimbe MR Live bwe twali tugikola twafukamira ne tusaba yali ntusiba ennaku ezasukka 40 nga tukoola Mukama ateekeko ekisa bajjewo bakyuke era bwe balituula ku programu eno oba ku channel eno bwe baliyitako baleme kuddayo nga balinganga bwe bazze amafuta ngawulira agakulesa wano ng'essuubi lyonna olitadde mu nze wadde nga ate nze nditeeka mu Katonda eyantona nawe nekkubiriza nti toliteeka mu nze liteeke mu Katonda tusabire wamu ffenna programu eno ekwate ku mawanga era tusabire wamu ffenna oyo eyampa olugero olupya mu bulamu bwaffe mu bulamu bwange atukyalire atuwa olugero olupya mu bulamu bwaffe yo talented oli muyimbi mulungi era nze nsubira olunaku lwa leero lugenda kuba makansa genda okutema ebiziziko byonna bagende kusala katenzi zonna ez'omubizi yateeka mu maaso go olwo nno sinkana ensi y'eddembe lyo obe wa mukisa nate Yusufu andise kwezesa linnya ki Yusufu ba so kwesa Yusufu kuba abantu bonna abasinga ali bamanyi kituufu ebiseera gyebiri kituufu baali baagaddeko kusiyaga Yusufu baali baagaddeko okunsiyaga ssebo ekintu ekyo omanyi nze ndi mwana wa Koima Road ndi we Busunju Koima Road gye banzaala nakulira mu bulokole kati nali eyo Busunju nga siina birowoozo bya kujja ku Kampala ng'era sikirowooza nga nako tolunaku lulikya nembeera Kampala nga nze obulamu bwange bwakugenda kulinnya ffene kulya oli akuyise n'omulimira ku lulimbi ng'obulamu bwe mmanyi kati lwali olwo nalina sister wange yali Kampala ne bateesa ne maama wange nze bye saategeera kubanga bangamba dde okujja e Kampala naye nga nze sibikola ki ate baddekawo nga tolina feeling ya kintu kati ne bateesa ne maama wange okundeeta e Kampala naye nga nze sitegedde kati bandeeta mu ngeri ya kukyalira ku sister wange kati bwe nzija okukyalira sister wange neeta emmere ndeeta buli kimu kati sister wange yantuusiza wabbaawo owookubiri sister wange yalina abasajja babiri kati yantuusiza eri ow'omwami omuto yantuusiza ebintu bye ne babitwala eri babyawulamu awo ebimu ne bisigala eno birala ne bigenda eri kati akawungeezi nenvayo nengenda ate woona omusajja omukulu gy'abeera kati ono omukulu gye yali abeera yali akeera genda kukola kati ate ono omulala omuto nga yalina edduuka alina n'amaka kati oli nga akyapangisa omukulu yali apanga omulala ono bbaawo omuto nga yalina amaka alina n'edduuka omukyala nga yalimu n'omukyala naye omukyala n'akola ki n'agenda ng'alina n'abaana babiri kati ne tubeera awo nze nga nsula eno naye nga eri gye nkola ki gye nsiiba kati lunaku lwennyini lwe najja sirwerabira mu bulamu bwange mala okuva eno nkyusiza engoye ngenda eri ow'omwami mukulu ndya tetulya emmere tukola ki kati nga omanya abantu b'ekyalo tulaba amawulire agataliko nfuufu era abantu abasingola agataliko nfuufu b'ekyalo bakyalo kati tuba tuli gataliko nfuufu pulezidenti waffe w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'akawaŋŋamula nagamba njogera ebigambo bino weziwerera ssaawa 4 weziwerera ssaawa 5 buli mmotoka weeri tekola itya teddamu kutambula tewali muntu akkirizibwa avuga mmotoka teri muntu akkirizibwa avuga piki teri muntu akkirizibwa kuweeka muntu lockdown ne balangirira lockdown
mu mbeera bwetyo ne ndije Kampala. Embeera wa sister wange, embeera kati sister wange n'atuuka nga mbeerera omwami omuto. Obeerewo omutu n'ow'omukulu. Naye ng'omukulu ye tandabangako. Kubanga agenda okudda nga bankweseddewo oli omuto nazzeeyo. Ng'era takimanyi na kumanya nti nakoze eki najja. Kati munnange tubeeraawo embeeraawo. Kati oli mukodomi wange omukulu n'atuuka ekiseera ndowooza embeera neekuleetya neetabuka. N'akwata n'ateesa ne mukyala we baddeko ewa. Mukyala addeyo kewaka n'omwami naye addeko ewaabwe. Ng'embeera weetereera basobole okuddamu okukola ki? Okukwatagana. Munnange ne bagenda sister wange akagera ono omwami mukulu ke yalinamu kasente, ono omusiguzi omuto yalinamu kasente. Bwe yagenda olwatuuka ewaka olunaku lumu n'alinnya n'akomawo. N'afumbirirwa ddala mu maka gano mwe nnali. Tugenda empola. Mu mbeera gye walabawo abasajja no baali beemanyi oba buli omu yali tamanyi munne? Bombi baali beemanyi ng'era ono omuto akimanyi nti ono mufumba ewooli, naye ng'ate oli bbaawe yennyini takimanyi nti ono omusajja anjagalira omukazi. Kati sister wange yaddira era ku kimotoka bino ebivuga omusenyu be baamuleeteramu n'akomawo ngenda okuba ndi awo ow'omukodomi omuto ng'atuuse. Obufumbo ne bukola butya? Butandikawo mu covid ne tubeeraawo edduuka ne liggwawo ne balirya ne tulirya. Kanjogere bwetu tulirya ate nange naliko ne liggwawo ne ligwa. Edduuka we lyagwa ne tubeeraawo. Kati nenfuna mukwano gwange awo ku kyalo baali bamuyita Shoni ne kati gyali. Kati mukwano gwange oyo Shoni nanjigiriza otunga engatto. Ne tutandika okuyita mu bantu Salama eyo Kabuuma muwa nga tutunga ki? Ngatto. Nga nti siina bwe nnyinza kudda waka. Bagaddewo. Tandika otunga engatto. Nga nkolera ddala ssente n'ensevinga ssente nga nzimuteresa sister wange naye nga bazirya. Nga bangamba sevinga ssente okola omudaala gwa chapati. I remember nga nange nina zensevinga £7,000. Nga ntunga ngatto n'ensevinga £7,000. Bwe nsevinga £7,000 batuuka ekiseera embeera ekola etya? Etabuka. Edduuka lyaggwawo, omwami takola, omukyala takola, ffenna tukola tutya? Tuli awo. Ne batuuka ekiseera ne baŋŋamba tugenda tunda wano, tugenda kudda mu kyalo. Nga omanyi ennyumba z'e Kampala baba bawamu akasente nga kati. Kati awo ne baŋŋamba gwe tugenda kukoleka e Kampala. Nange ndayisa ofuna ebirowoozo eby'obutaddawa mu kyalo. Tugenda kukolera omudaala gwa chapati omunene biki. Kati sister wange ndowooza ategeera nti ninayo obusente bwenkola ki? Bwensevinga. Ngamba mpola ssente z'olina biki zonna zimpe. Ngambala £7,000 oba $7,000 byali binusu. Coin ez'ebitaano nga za £7,000 naziina mu kutiya. Kano kakutiya ka kilo 10 ey'akawunga naziina. Nenzimuwa, bwe nazimuwa ne bazikozesa. Kati akawunga zinateranga ogenda ku church, olumu nga nsulayo ku church nga omanyere omuntu. Atusulayo ku church mwana toluna ku lumu nagenda okudda. Nga sister wange ansibidde ebintu. Natukulisizaako tukusuziza genda. Sister wo ddala. Maama y'omu, taata y'omu. Nangamba genda nkugobye. Ne bangoba ntandika osula Masajja Kibire mukulu wange ddala maama omu ne taata omu. Embeera eyo mu bulamu embeera ennumye muganda wange otuuka okukubira. Embeera entunyiza. Nze nsuze emyala, nsuze ku church. Ng'echurch eyitamu amazzi. Mubeera mwebase emyala. Echurch nekola etya amazzi ne gasala ogenda osisimuka ng'oli mazzi.
naye sister wange olwamala ne batundawo ne bagenda nga ne sente zange bazikoze batya bazitutte ne banjogera ebigambo bingi ewaka ne waka nti ayo kwegamba ebintu byali bingi awo bayogera ndi mubbi natandika onywa enjaga nkola ki naye nga amazima katwali mu ggulu sibikolangako kati munnange ne tubeeraawo n'oyo mukwano gwange Shoni kati tuomanyiyo mu kyalo tata wange mulokole ate musumba kati twalina omukwano gwaffe omuyimbi wa gospel nti nze omanyi ni musajja njagala nnyo music kati omusajja oyo omuyimbi wa gospel ngenda musisinkana eno ajja ku chaachi yaffe awo wensula bw'ajja ku chaachi nga ngamba bannange serebu tujuke yajjanga eri mu kyalo ng'ayimba agamba ndi wakabi e Kampala biki nga ensanyuka ebiseera ebyo omusumba yali atufunidde kalumu mwe twali tusula atusamule mukwano gwange oyo Shoni kati naye ng'olufaliso lutono nnyo bwe ruti kati oyo mukwano gwaffe muyimbi wa gospel wansi yonna emumanya abasinga w'amaanyi era mu bayimbi ba gospel muyimbi akyasinza oyimba ennyimba ezo oyinza owulira n'ogamba Yesu akomawo zoyinza owulira n'ogamba nti ekyamazima omuntu yeetaaga okwenenya mukulu oba mutototomu si mukulu ate si muto ali awo kubanga we tuba tubaze mu bayimbi ali mu levo yaba Segawa bwe bati omuyimbi oyo yayimba akayimba alina akayimba awo katera oyimba kannyumira naye ategeka mukwano nnyo gwala neeke nnyo muyimbi oyo w'amaanyi kakati ng'olunaku lutuuka ajja aleeta ebyokulya biki mwesibyeko biki kati ng'afuka mukwano waffe mweyanjulidde ndi mutabani wa gundi ebusunju wajjanga nagamba nti awo munnaye omukwano we gutandikira omuyimbi oyo ng'angulira n'akasimu kamapeesa era omuyimbi oyo muyimbi yekka wano mu gospel nga nsobola oyimba ennyimba ze alubamu ku alubamu nga nsobola oziyimba nga sitamwattamiddwamu yadde akagambo n'aka zonna zimanyi wano mu mutwe nga situnuddeeko na mu kitabo naye ne tubeerawo omuyimbi oyo n'agamba nalumu n'ankubira essimu n'agamba ngenda kujjayo balabako ofe kale n'ajja n'aleeta ebinyeebwa n'aleeta amagi amafumbe n'aleeta ebinyeebwa bino eby'empogola ebifumbe n'aleeta gonja bogoya kivuuvu n'omufumbe abeera n'ebyokulya era ye ne bw'atambula ne bw'abazze wano abeera n'ebyokulya yaba n'ebyokulya mu bbaaga yabamu n'ebiki n'ebyokulya n'ajja n'abeera awo n'atuwa ebyokulya ne tusanyuka ne mukwano gwange oyo Shoni ne tulya ebyokulya ne tusanyuka munnange we twasanyuka omuyimbi nga agamba ngenda kusula muyimbi omumumanyi era abasinga mubamanyi kati munnange twali awo ng'agamba agenda kusula kati nze ngamba tetusasula kafaliso kano bameka basatu kaŋŋamba nze kanzikiridde ku church nkole ki nze nebaka eyo nga bwe nsabako manyi musumba atukuutira buli lunaku okukola ki okusaba ng'okyali munaku saba mukama akuviireyo saba munnange nze nga mbaleka ne mukwano gwange bo bekole batya beebake ebiseera beera nga tukyatunga ngatto mwana gwe nga ŋŋenda nze nga nsula ku church bwe nsula ku church saategeera kikyaliwo mu kiro kati obudde bwo busaasaana osanga 11 nkola ki komawo ngenda okudda nga mukwano wange yayiseemu dda nembuuza omusajja kadetandekanga tetukerangako na ssaawa bwe ziti leero kibadde ki kati naye naliko otulo twange seebaka ku church waliyo abantu abasaba ate nga omanyi omuntu oba osuze mu church nga mulimu abasaba tosobola kwebakamu nawe olina obeegatako n'okola ki osaba tebasobola nakukkiriza kwebaka baba bakuleekaanira kati munaye nange ngalamiramu awo neebake maana gwe siye zaali ssaawa nga 2 naye kiri ekintu sirikyerabira bulamu bwange mba nebase bwe ndi ngenda okugulu okw'omusajja munnange nga kungwako
neŋŋamba alabika yeekyusa akageri omufaliso kwe guli omuki nenkwata nenkuza eri endoola emikono zijje mu kifuba kyange gimpeeweeta naye omusajja ono nembuuza omusajja ono kiki era okulaba ansemberedde nekwata mukwano gwo omwekwatako koza njagala kwebaka endoola akwata ku kifuba kyange banne olina ekifuba ekirungi ebise nze nga bondaba wano nnyirirawa sina wenyirira nze ndi munaku ndi kasajja katono ate kati nali katono nnyo endoola mpeeweeta ng'aba nengo endoola akwata kabina kange bannayo oyina ebbina eddene okakasa oyina ebbina eddene ebuga musajja ono kiki kino kyagira endoola akwata omukono gwange agunkwasa ku bitundu bye ebyekyama ku busajja bwe okuwulira omukulu nga yagorodde dda omusajja ekintu ekyo kyankuba wala kyantiisa natya nnyo sirikyerabira kubanga omusajja oyo alina akayimba kayimba amazima ndirabika nti eyali omusumba kyokka noŋŋamba tomanyi abalala ne bayingira ekyombo kyo naye omuyimbi nonsuula ensindi gigamba kikwolo nga yenza yakulanga wandese saagala kubamwawo kwegamba yina obuyimba obunyiga emitima gy'abaki mwana gwe omusajja nga mpeeweeta omusajja ayagala bikozesa bya foosi omusajja nemwesikako nenga kati gwe ngenda kukuba buki ate nga musobola kwekaza tuli mu nnyumba nemwengenda kukubira enduulu ngenda kukuba bukubi wano ngenda kutema omusajja nanegayira ngenda kuwa essimu ngenda kuwa smartphone ngenda kutwala okola ennyimba ennungi ngenda kuwa promotion nemuga ngenda kuba enduulu kati wano baneiba bajje mwana tuwe nazima tuke ku musajja nenzigulawo nenkola ki nemuleka mu nnyumba bwe nziruka ngenda kyali wange okumusinkana kyali wange nga sinnamugamba kintu kyonna kyeyankoze nga kyeyakoze ne kyali wange ekiro naye yadduka buddusa tuli omusajja ayina ebbina ddene ayina ekiwago oyo omusiyazi oyo muyimbi wa gospel Joero yali atukoze ekintu kati munnange ne tubeerawo ninge tugamba mushumba ate mukwano gwa mushumba n'awakana tumugamba ffe kasa tukoze eki kasa tugambye mwana gw'embeera nkyali awo ku church ne binnema olw'ensonga eyo mpayiriza omuntu wani mpayiriza nenvaawo ninga ntandika okutoba ensi naye nga sinaba kuvaawo twalina crusade nga nkuuma ebyuma omusajja oyo obudde obw'ekiro yali ankwatidde mu bitundu baali bya crusade oyo Joero omuyimbi wa gospel muli w'ebisiyaga yajja nga ndi mu bitundu baali nebase ebweru ngenda okumuwulira ng'ali kabina kange ayisaako bw'ati obutundu bwe obwekyama ndayira nga sitya gwe ntya Katonda ne bwabeerawo nsobola okuddamu nembyogera kintu ekyo yakinkola ekintu ekyo kyampisa bubi naguno oguliko omusajja oyo namukyawa simwagalira ddala obulamu bwange muganda wange okuvako olwo newe nali nfunye obuddamu ne wannema ntobye mu bulamu okutuusa essaawa ya leero we nakubidde nze katika soko leke toyogere linye ddala basoke oli ngambe mukama mulabe ko wano ku chachi bagamba nti va wano ogende owayiriza wayiriza omusajja wa Katonda teka mwana elini yono omusajja yono yennyini sajja yono yennyini YouTube channel got 20 videos
Musajja mukulu. Munange okuva ku lunaku olwo obulamu bwange bwayonooneka ntobye Kampala. Siinayo maama, siinayo taata, siinayo byakika. Ngezezaako kugenda mu masitudiyo okukola ennyimba, busente bwe manfunyeewo mu masitudiyo bammanja, naye nga nina ekitone ky'okuyimba. Kakati pasito ono wamugamba ye teyamuyita kumubuuzaako kuba ndamwatambuliranga abantu wewamu. Pasito oyo simanyi oba yamuyita, naye nga kyemmanyi ekintu kiri kimu nti yali mukwano gwa pasita. Naye pasita we namubuuzaako yaŋŋamba ekyama bwe neeyongera yaŋŋamba baali bakimugambyeko, naye nga baali baava dda nga ba mikwano, naye nga ye pasita nga ye era bwe namubuuza kino ekintu kyali kikutuuseeko, n'agamba amazima Katonda ali mu ggulu ye tekikolanga atya takimulabangamu, naye ate yali awulidde ku kompuleyini ezifaanana kanako bwe zito. Kwegamba muganda wange obulamu bwe butyo, obulamu bwakyankalana okuva ku musajja oyo nawe nali nfunye obudamu ne kati ndi wano bwe nti kwe kukubira ansaba ku buyambi bwo, asaba onkwateko. Osanga wayinza obbaayo omuntu yenna muzira kisa nanyamba nankwatako, naye obulamu bwe butyo buli. Kyemmanyi kiri kimu nti yakuumye ng'okyali mulamu akwadde obulamu paka wano, alina enteekateeka nnyingi nnyo era ennungi zatadde ku mmeeza ye y'enkya. Ebiseera ebisinga bituyisaamu bwe tubiyitamu tubasaase tume basalira musange era tubategeere. Tatubiyisaamu olw'okuba nti tatwagala abantu oba mujega, nedda bituyisaamu tumuweere obujulizi era tube ba witness. Abituyisaamu tutuuke we tulina okubirwanyisiza nga naffe obulumi bannaffe ababyogerako bye bayitamu tubumanyi bulungi. So ekyo kyokka ekyokuba nti toddanga mu kyalo okyalina eddoboozi okyayimba okyali mulamu, ekyo kyokka ekyokuba nti okyamanyi Katonda kyekikulaga nti Katonda akwagala nnyo 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 era akutegeka kulya nsi. Amiina. Gumwana Katonda ali eyo katutandikirawo episode yaffe eddako.